ensonga endala zikwata ku ngeri akakiiko kye kayisamu ekibiina kya DF mu kalulu akaggwa. Ekisooka palamenti ey'e11 DF kyali kibiina ekyalina ababaka mu palamenti, naye mu nkwata n'empisa gye baafiyisaamu nga batuyisanga ekibiina ekiri ku lubalaza ekyalina ababaka mu palamenti, kyokka nga twalina ababaka 5 mu palamenti. Tusabye kkooti eno ekizuule nti akakiiko kano kaali kalagajjavu, kikola mu mutima mubi, era kabeeko ebiragiro bye waweebwa okulaba nti kitidibwamu okukolebwa omulundi omulala ku bibiina ebirala. N'ensonga endala nnyingi zetukkanyizaako n'omuwandiisi omukulu wa kkooti eno zetugenda okugatta, kubanga twateekayo ensonga 9 mu kkooti, naye mu conference meeting gyetubaddemu eno ne ofisi ya Attorney General ne kkooti ate naffe abawaabi tukkanyiza nti ensonga tuzikenenule zibeere ensonga 5, naye tujja kuzinnyonnyola mu bugazi bwazo nga twaziroopa. UNEB bw'ekwata ebibuuzo n'abasiru mu kibiina babeera bafunye ekyokwekwasa. Nga n'entalo bwe zibalukawo mu ggwanga, abaale mu ensi babeera bafunye ekyokulimba abaana baabwe. Nti baana bange twali bateekedde naye entalo zino zaatuzza nnyo emabega. Nzikiriza nti okulonda kwetobekeramu vulugu mungi nnyo eyayitirira, naye ate si ku mmwe abasaatuusi. Mwami Mpuuga bw'ogamba nti ekibiina ki ADF baakifuula eky'okukabalaza, awo obeera olimba era mbeera sikutegeera bulungi, kubanga ne ku kabalaza kw'oyogerako kwe baakiteeka tekibeerangako. Bw'ogamba nti already twayingira okulonda kwa bonna ng'ekibiina ki ADF kirina ababaka 5 mu paalamenti, abaawa be kyajjawa? Ekibiina ki ADF kyajja ddi okubeera mu existence mu kulonda kwa bonna okwa 2021 nga tuyingira paalamenti ey'e11? Ekibiina ki ADF kyaliwo? Bwe kibeera nga tekyaliwo, ababaka bano booli mu kwogerako kyabajjawa? Abo ababaka b'oyogerako baali ba kibiina ki National Unity Platform. Senga ADF yayingiza ababaka mu paalamenti ey'e12, gwe mulundi gwayo gwali badde gusoose okuyingiza ababaka mu paalamenti. ADF tebeerangako na mubaka n'omu mu paalamenti. Ababaka 5 b'oyogerako ba kibiina ki National Unity Platform. Kuba okulonda kwa 2021 ADF teyaliiwo. Abo bayingirira ku kibiina kya pate eya National Unity Platform si nsonga oba mwagyekutulako oluvannyuma, naye bwe baabalanga ababaka ba National Unity Platform nabo baababaliranga omusosi aba ADF. Emu ku nsonga lwaki ekibiina ki ADF tekyatwala bakulembeze mu paalamenti, era oli mu kuloma essaawa zino lwa nsonga tewasunsula bakulembeze. Wasunsula bawalanyi. Ebisaanyizo ebyali bikuweesa kaadi mu kibiina ekya ADF Kyagulanyi omuwala na kyenkana ki? Ekibiina wakifuula empisi nga National Unity Platform empologoma kyesudde, empisi ki ADF kyerya, era tewafaayo kumanya gwowa kaadi ayina maanyi genkana ki ku ground asobola okuleetera ekibiina obuwanguzi. Gwe wafa ku kimu bukyayi bwenkana ki bw'ayina ku Nuupu, bukyayi bwenkana ki bw'ayina ku Kyagulanyi. Eyo ye yali qualification eyakuweesanga kaadi ey'ekibiina ki ADF. So nga ate bano gy'obatumye okunoonya obuwanguzi waliyo omuganzi waayo ye Kyagulanyi. B'otumye mu bantu babaggireyo obuwanguzi basoose kuvuma mwagalwa w'abali, bati era still gwe n'osuubira nti basobola okuggyirayo obuwanguzi. Buli we wagwa Kyagulanyi yawangulawo. Ebitundu ebisinga ekibiina ki ADF we kyagwa, Kyagulanyi nga pulezidenti yawangulawo. Akabonero akalaga nti watumayo bantu bakyamu, watumayo bantu bakyawe. Gwe tewafokasinga ku maanyi ga mukulembeze ku ground. Gwe tewafokasinga omuntu ono abantu abapoloosa atya. Wafokasinga ku kintu kimu, Kyagulanyi omwagala kyenkana ki, Kyagulanyi wamukyawa kyenkana ki. Era tewaliiwo ayagala Kyagulanyi yali asobola kufuna kaadi eyo ogutali badde musango.
naye ate eyavuma Kyagulanyi oba eyakyawa Kyagulanyi gwe wawa kaadi era nga ye qualification ekuyisaawo okufuuka card holder oba flag bearer ow'ekibiina ki ADF mu constituency still osuubira obuwanguzi nga waddira abanafu abaabuna obukyayi gwe bewafuula abakulembeze ate n'obatuma eri abo abantu abaagala gwe wakyawa bakugireyo obuwanguzi era osuubireyo obuwanguzi kibanga okuwasa nga toli mu kuwasa oba okwagala okuteeka omukazi awaka ng'ekisaanyizo kw'omuleetedde awalana bizinensi rival twewalana ne gundi mu bizinensi mukyala we yanobye kati gwe ngenda okuteeka mu maka obwo tebubeera bufumbo bubeera buwoolezi gwe tewajja mu kulonda ng'okimye buwanguzi wabula wali ozze mu kulonda ng'ozze kuwoolera ebyobufuzi bye wazannya byatambulira nnyo ku kammulageko y'ensonga lwaki wakozesanga nnyo n'enjogera egamba nti tunaagenda okuva mu kalulu ng'ensi etegedde ani kapere ebyobufuzi tebabizannya batyo era nze kwolwo lwe nakkiriza nti ebyobufuzi obiruddemu naye oli juniya si buli abaludde mu nsi nti be bategeera era si abaludde mu nsi y'okkola nti be bamanyi okubala bizinensi omwana asobola okuba omuto ku ggwe nga wamusooka n'okutandika okukola n'akusinga okubala bizinensi senga wali siniya mu byobufuzi waali fokasinze mu kusunsula abakulembeze abakuleetera obuwanguzi so saabo abawalana Kyagulanyi oba abawalana ekibiina ki National Unity Platform gwe wazimba bawoolezi tewazimba bakulembeze wazimba bamanyi bukyayi so saabalina amaanyi ku ground era abamanyi okukulembera nakunyumizako ku bulumonde bumakyala jjajja wange bwe yasunsulangamu ng'asoggodde abaguzi batutte nange ne mbukwata ne ŋŋenda mbutunza abalina embizzi zaabwe bazifumbire zirye be bakulembeze be walina sigereze walonderera bamakyala abasuuliddwa eri nga gwe bw'oyita nti nze mujje mbasembeze Nupu yalibaddewa without Aida Nakuya oyo tumuwe kaadi agwanidde Lubongo yayanzijako ssente eza kaadi oyo tumuwe kaadi agwanidde Nupu yakola bweti oyo tumuwe kaadi agwanidde n'owunzika nga emirambo gyonna gye walonderera onsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo olemeddwa gijjamu omuntu omu omulamu emirambo ne bw'ogikuŋŋaanya tosobola kugijjamu kiramu kimu wakuŋŋaanya abafu oyagala okubajjamu ekiramu ekyali kitayinza kusoboka walizimbye bakulembeze so si abawoolezi fokasi n'obwanga bwo wabuteeka mu kuwa abantu kaadi abawalana Kyagulanyi so si abalina amaanyi ku ground kyokka buli wabatumanga Kyagulanyi yayinawo amaanyi kaabe gwe wennyini omuntu walisose ne weebuuza mu constituency yo ani yawangulayo kuba president ku ntebe ennene bw'aba Kyagulanyi yawangulayo kuba president ku ntebe ennene tebakubba kubanga wagenda ng'omuvuma ekyalaga ng'oli tayinza kulonda Kyagulanyi ate n'alonda ggwe senga yalonda ggwe teyalironze Kyagulanyi kubanga mu njiri yo wagenda ng'obakakasa Kyagulanyi bw'atagwanidde bwali kapere baali tebayinza kulonda kapere ate ne balonderako naawe omugezi it's either babeere ne kapere waabwe baleke ggwe eyeeyita omugezi siwali kifo kimu Katonda w'abeerera ne sitaani nga bakkaanya kimu either sitaani abukala ekifo oba Katonda n'abukala ekifo Kyagulanyi bw'aba yali sitaani gy'oli wali toyinza kuyitawo nga ne sitaani
ayiseewo kyali tekiyinza kusoboka. Kyali tekiyinza kusoboka mwami Mpuuga. Kyali tekiyinza kubeera. Naawe walala we wateeka bakandidenti. Kyagulanyi bw'aba yawangulawo. Wawangulwa. Oba n'abantu bo baawangulwa. Kubanga be watumawo basooka kuvuma oli gwe baagala. Essuubi ly'abali baali tebayinza kuggyawo buwanguzi. Ekirala fokasinga nnyo ku balina amatiriyo g'obukulembeze. Era fokasinga nnyo ku balina amaanyi ku ground. Abalina amaanyi ku ground be baali basobola okukuleetera ebifo, so si ababawalana Kyagulanyi. Baali tebayinza kuggirayo buwanguzi. Era ne bweba bizinensi gitandikengawo ng'ogitandisengako kusituka, so si kuvuganya muntu. Era tubalabyeko abatandise emirimu mu mbeera ya Kamulageko bakireva gye. Tebaatandika kuyimba, wabula baatandika kuwoolera bajjoze kamiliyoni abaabawozesanga ebintu, abaabambuzanga engatto. Okukakkana baakomawa. Tandika ekintu ng'okitandise kujjamu existence kugattako oba na kugatta ku bannansi. Ne gwe watandika ekintu kusobola kulaga nsi. Buti ono bwali kapere gwe wamuleeta. Kolowooza waliwo Katonda gw'asobola okuwa ky'atasobola mmukuumira? Mwenna mbagamba abali eyo, buli muntu ali waali agwanidde. Si gwe wamuteekawo. Ne bw'olaba nti tagwanidde, oba mwasomanga naye nga musiru, oba ye yali omubuyabuya mu mmwe, oba bweva mu famire enjavu eyamuteeka awo, olaba nti tagwanidde, asobola omukuumirawo. Teri Katonda gwawa kirabo ky'atasobola kumukuumira. Otherwise ababeera batagwanidde tebajjira ddala. Ababeera batagwanidde be batajjira ddala. Ate si waliyo ayina experience mu kintu. Experience efunibwa mu kintu. That's why nvumirira amakampani g'ogendamu okusaba emirimu ne bakubuuza experience. Obabuuza, mwe mwateekayo kampani ebasomesereza abalina okufuna experience, kangifunire wano ewammwe. Then bwe naagenda mu kampani endala bambuuza experience nga ndikomendinga mmwe nti nagifunira wammwe. So mulekerawo okulowooza ndi mulina experience, kubanga nammwe abeeyita abalina experience waliwo be mwasanga. Experience gye baalina teyabalemesa mmwe kubajjayo, oba tekyalemesa balonzi kubaga nti kati mmwe muyina okugenda, ffe betuzuddemu omulamwa. Experience mujja gifunira muli. Kye kibalowoozesa nti mmwe mubeera musoosa ate mmwe mubeera musembyeyo. Awo wootudde buli woobeera nga waliwo eyavuddewo okutuulawo, nga gw'oggyeewo abadde amazeewo ebbanga, manya nti experience munnange si eyina okukulembera ebintu, wabula ejjira mu bintu bye birina okukulembera experience n'eryoka ejja. So mulekerawo okuga baveterandi bwe bajja baveterandi oba balegendi lwaki tebaggalawo nti kati eno tujjudde ba amacha tebalina kujja, era nga mmwe temwaggalirwa abaali baveterandi ab'obudde obwo. Kibiina n'okifuula kyabamachala, ategeera n'atategeera, simanya Aida Nakuya, simanya Fausta 5-5, abavumye obulungi Kyagulanyi, abavumye obulungi ba Lubongoya, nga gwe b'oyita come to daddy, kadi yiyo gyewangulidde n'olema ofokasinga kukulondoola, era tewalina na kakiiko kalondoola. Ono ali ata ku ground nkakasa kadi wazigabira ku social media na ku mikutu gya TV. Bokeera n'oteekako BBS amuvumye bulungi tugimuwe.
bw'obeera n'obikkula TikTok amuwe mudde bulungi tugimuwe. Yensonga lwaki n'omu ku boogezi mbu omukwanaganya w'ebyamawulire yaani oyo omukyala Nakatto n'obwa Nakatto bwe nga y'omu ku bakulembeze ba ADF because yavuma bulungi Kyagulanyi. Kikulaga omutindo ko wasinziira okusunsula kuviira ddala ku bakulembeze ne ba flag bearer. Nakatto y'omu ku bakulembeze ba ADF kuba yavuma bulungi. Kale nno ng'ensi ekulinze na yonna gyodda otegeddeyo gyodda. Zimbanga ekintu ng'okizimbye ku lw'obulungi bwabo bw'owangaaliramu oba n'ensonga lwaki okizimbye so si okuwoolera. Okuwoolera success buwoolezi. Era ngamba mwenna abantu abali eyo tolwana nnyo kusika yakukola bubi oba gw'owulira nti yakukola bubi. Beera successful ojja kuba omuwangudde. Tomutunula nako ng'okola ebibyo. Sitewali muntu gwentunulako nga naayogera mu boogezi bonna abampalana nga waliwo n'omu gwe nawa platform ne muzimba ne mulaga ensi naye nga buli wabawo vidiyo envuma nsanga mu comment ye nga vidiyo envuma ayina gidiweti nga akawungezi nampeereza vidiyo muteereyo nze omusiru naye simufaako. Nagamba kankole emirimu gyange simukolerera wabula at the end of the day existence yaffe ejja kumala okulaga ani musajja ani kamyu. Omanyi abantu abamu bwe mulaba envi n'ebirevu n'emibiri eminene kibamala okulowooza nti muli bakabejja kuffa abatono era oluusi n'abato ku mmwe. Amanyi tetugapimira ku ebyo. Envi zo teziditamininga how wise you are, how powerful you are, how relevant you are. So temukolereranga nnyo bantu. Era temumamalirako budde ne muwulira nti babayisizza bubi. Kola nnyo osigalewo mu existence. Oli ne bw'oba tomukubye ekikono omubi asovaawo. Omuntu atakola bintu butuufu bwa kubikola avaawo. Gwe gwabadde awaalirira n'osigalawo. Era okuvaawo kw'oli munnaffe ono abadde aloma. Tukukulaga ani mugezi ani kapere. Waliwo kye tuyita self belief, too much confidence. Buli oweematiza ennyo kikuleetera obutateekamu maanyi mu byokola. Olowooza wakikuba dda so nga ate ensi eapudetinga buli katikitiki akayita. Olaba essimu yeekola update mu software waayo ate gwe omuntu nga bw'oli emmere n'ogifuluma n'ozzaamu endala n'obulamu we buba bwetaaga okwapudetinga nga bw'oapudetinga olubuto. Kati bwe weegumya kaawo kadda kasangwawo kaddi lweyo olukadde lwe lumanya ensonda naye nalwo lwaliko olupya. Tusobola okuleeta olupya olulala nalwo ne lufuuka olukadde ne lumanya ensonda. Mwetuulako ng'engajjaba mu mbeera y'okulowooza nti mulwana na junior muli bagezi muli mu kulwanagana na junior. Mukama yamuwa mattula gye yamuwa mattula n'amuteekaawo mu bwe yabayitirako ne mufuuka abalina okubeera wansi we. Yali asobola omumukuumirawo n'omumukuumira ekyo kye yamuwa ekyo kye mwalemu okumanya. Abakozi boosi wo ne bw'aba mutono atya, boosi wo ne bw'aba muto atya, ne bw'oba ggwe wamusooka mu bizinensi muwe ekitiibwa. Abeera akusinga amagezi senga ggwe wali ogamusinga ggwe yalibadde waali era ggwe waalibadde boosi we. Nkiddamu si buli asoose okuva mu kyalo nti yasooka okugaggawala ng'era si buli asooka okujja ku nsi
nti yagenda okusooka okufa. Omukadde asigala ku kitanda omuwere n'afa. Kati n'ensi bw'eri. Gw'osoose okujja e Kampala akusooka okugaggawala. Eyakusooka okujja ku nsi osoomusooka okufa. Eyo yensi. Obutassa mukono ng'asiika obulamu mu buli kyokola kyokka ng'okikola mu butuufu bw'okukikola. Ronaldo oyo omulaba. Omanyi lwaki agusambye paka ku myaka 42? Hard working. Buli lunaku ayagala okunoonya ebipya. Teyeetuulako nakikuba. Era abeetuulako bannakikuba. Tebaakivinze nga ye, tebaguwangaddeko nga ye, tebagugaggawaliddemu nga ye. Mu buli kyokola buli lunaku weetwale ng'omujja. Era buli lw'olabikako eri abantu weetwale ng'omupya. Oleme gannabagamba ddannabamatiza dda. Senga zi Coca-Cola zaawumula zaatandika dda. Ne buli lunaku ziranga. Waliwo kampani nga MTN ne Airtel. Tetulina option ndala ya kutambuza ssente ne zikyalanga. Mu butuufu bw'okukola ki? Obw'okulanga. Mu buli kyokola making sure nti oli mupya ng'atabangawo. Teweegumyanga n'okulowooza nti wakikuba dda. Wamma kammalirize sibeerabiza gye twavudde kammawe wano. Yenze yeeko anyumya byewekkutira n'oleka emmere anti nnyumya bitungunu ne.